Omukyala ya postinze n'asuulayo n'atutegeeza nti she's pregnant emyezi gy'ataatu wadde. Naye kati awo twagalira okugamba abaali boogera ebigambo mwatugamba owaayi kansoke nnindeko okuteeka ab'ebigambo on the spot. Tebannatugamba taata lubuto abakazi beekyusa buli kiseera. Mbadde ngenda kugamba nti waliwo eyatugamba nti bindeeba yalwala sukaali tasobola funisa lubuto. Temwabiwulira? Ne batugamba nti bindeeba yalwala sukaali tasobola funisa lubuto. Live zaayitingana mu musajja yalwala sukaali. Kati olubuto omuwala lwe yafunye lwammwe oba yanywedde lunywe mumanyi nawaye kandinda omukazi asooka abalutuga nti olubuto lwa bindeeba. Saagala nnyo kusamwasamwa na bigambo z'okuba nga abasukaali nabo baali batuufu okitegeera. Kati awo ate ne mmaliriza nga mmize ebigambo. So naye nga ekikulu kya byonna rape ali lubuto. So kati ye mu bigambo bye agamba bye yabadde aŋŋamba nti olubuto teyalukweka. She didn't hide the pregnancy. She says yayinamu issues abannayuganda mwali mumulemeddeko. By the way nawulirako awo nabiwulira mu kusooka wali rape ne we yakaabira awo ne baŋŋamba nti waliwo yali yamuloga ye baali bamukuttemu nabiwulira awo nga tukyali ku sipaaka. Oli nannyumiza nanga Kasuku gwomanyi omwana biki awo wonna we yakaabira mbu baamuli bubi. Ndowooza ebintu bya siraamu nga b'obimanyi bo bamanyi okubaganga kola booti yisa mu maaso wooti Mungu akute Mungu n'amuta. Era ndowooza y'ensonga lwaki bindeeba yayita va wano last year. Penetration.